ebya Kabaka Ronald Muwenda mutebyo okubiri bibi anti government ya Namibia esize ekiwandiiko ngeraga nti muweze obutaddamu kubeera mu nsi yaabwe akomewo Buganda nga bagamba nti visa etegenda kuddizibwa bujja akomewo ave mu nsi yaabwe kubanga ebizibu byayetedde eggwanga lya Namibia binene nga abantu be Buganda bafuukidde Namibia ekyambika nga bagenze ku mitimbagano gy'ensi yonna ne baswaza Namibia nga bwe yawamba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Akati nno wano mu Namibia wesinzidde negamba nti nedda ebbanga lya Kabaka liweddeko ery'emyezi 3 z'ennaku 9 visa gye baamuwaze erina okumala ng'ali mu ggwanga lya Namibia. Kati wezibanga ziwedde twagenda zirinyuwinga wajjizza bujja kubanga bafunye okuswala kw'amaanyi nnyo eggwanga lyabwe liselebye mu byenkolagana n'amawanga amalala nga babayita abawambi b'abantu olwa Ssaabasajja Kabaka abeeradde gwakuumira mu nsi yaabwe mu bumenyi bw'amateeka. Ekiwandiiko kino kiyisiddwa kawungezi ka leero nga bagamba nti gavumenti ya Namibia ng'eyita mu minisita waayo w'ensonga z'ewabweru baweze Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II mu nsi yaabwe. Era nga kigamba bwe kiti nti gavumenti ya Namibia egaanye okwongezaayo visa ya Ssaabasajja Kabaka. Gavumenti ya Namibia yagamba nti okusaba kwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II okwongezaayo visa ye kigaaniddwa olw'ensonga nti Namibia eswadde nnyo n'eswalukuka era nga mu Apuli oba mu mwezi ogwokuna w'omwaka guno era okuva olwo Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II abadde awangaalira mu ggwanga lino erya Namibia era nga yagenda oba yatwalibwa mu ddwaliro lino okujjanjabibwa oba okwewummuzaako okulaba nga abatereeza ebirowoozo bye n'embeera ze asobole ate okudda mu bwakabaka bwe. Nti wabula okuva lwe yagenda mu nsi eyo mbu ebigambo byayononekera eggwanga lya Namibia abantu baagigulako olutalo ab'e Buganda nga bagamba nti yawamba Ssaabasajja Kabaka n'olwekyo balumbye embasi za Namibia okwetolola ensi yonna. Kati nno Namibia n'eswalira eri mu biswalo nga amawulire gagiwandikako nti abawamba Kabaka wa Buganda baabo kati batambulira mu kuswala kwereere. Executive Director muba akulira eddwaliro alibadde ejjanjabo Kabaka badde ajjanjabirwa erya Kwangwale Medical Physiotherapy Center Dr. Daleni Adilanje awandiise ebbaluwa ng'agiwandiikira Ministry ya Internal Affairs mu ggwanga lya Namibia era nga ebbaluwa yawandiikiddwa ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omusanvu ogw'omusanvu nga basaba visa ya Ssaabasajja Kabaka eyongezebweyo ebbanga eddala agira akyabeera mu ggwanga lino kubanga tanaakutereera bulungi. Wabula bano bagaanye nga bagamba nti nedda tebagenda kukkiriza era nga bayita Amupenda Nanda ngono Executive Director owa Ministry y'ebyomunda mu ggwanga lya Namibia bagambye nedda tebagenda kukkiriza Ssaabasajja Kabaka addeyo abeere mu Buganda abeere mu bwakabaka bwe wabule waabwe bamugobyeyo ng'entabweva kukuswala oba omuswalo Namibia gweriko munene nga Abaganda bagitadde mu kattu olwa Ssaabasajja Kabaka waabwe eyawambibwa mu nsi eyo. Visa eno eweebwa giba myezi 3 z'ennaku 9 kale Ssaabasajja Kabaka zaaweddeyo nga n'olwekyo tebagenda kukkiriza kuddamu kuweebwa nnaku ndala mu ggwanga eryo era nga basaba mangu n'embiro adde mu bwakabaka bwe Namibia agyesonyiwe. Kino nno kiddiridde okugamba nti ekifaananyi kya Namibia kifudde kiweddewo tebakyalinayo banywa amazzi n'awamu n'awatondo n'aweddagala kati essaawa babeere nga ekyo ekibalemesezza oba ekibamazeeko eddembe nga bo Abanamibiyana
bakyejjako bakyekwakulako akinajjukirwa nti Ssaabasajja Kabaka abadde mu ggwanga Namibia emmanga eriwererako ddala era nga yatwalibwayo mbu bwe yava e Germany mu ddwaliro abasawo okumujjanjaba ne bamuwa amagezi nti yandibadde agenda mu ggwanga lya Namibia gy'ajja okusobola ate okubanga awummulira ebirowoozo n'okusobola okuddambulamu obw'obuntu era nga eno gye bagamba nti yewasinga mu nsi yonna okuba ewalungi era Ssaabasajja Kabaka gy'asobola okuwonera wabula okuva lyatuuka eno ebigambo byatandika okuyitingana nga bagamba nti Kabaka teyali wakugenda eyo yali akomezeddwawo wano wala bwe yatuuka ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe n'awambibwa mu bumenyi bw'amateeka n'atwalibwa eyo mu South Africa era eyo mu South oba West Africa gy'atwalibwa ly'eggwanga lya Namibia gye baamuteeka gye baamuwambira ne bamutwala eyo mu ddungu mu ddwaliro ly'abalalu erya Kwangwale Physiotherapy Center gy'abadde ebbanga eddene. Bino nno byaleetawo olutalo wakati wa Katikkiro Charles Peter Mayiga n'Abaganda nga mubanja Kabaka nga bagamba Kabaka yawambiddwa ng'agamba Kabaka tannawambibwa Kabaka gyali paka Katikkiro yennyula n'avaayo n'ayogera amazima oluvannyuma lw'ekifaananyi okuyitingana ku mitimbagano nga kiraga nti Kabaka ali Namibia era okuva ekifaananyi bwe kyafuluma ne Katikkiro Mayiga n'agonda n'ayogera amazima nti ddala Kabaka ali Namibia olwo ali n'atandika okubyewakananga ng'ali ebigambo bye era omukazi Dakani Abaganda ke bamuteekako yatuuka n'okutuuza olukiiko lwa Buganda omuli Abaganda abakiise ne bamusaba nti bannaayo lwaki temutukkiriza tugenda Kabaka Katikkiro yagaana n'akomba kwerima n'aseka n'akuba obukule obulati n'alaliira nti bwena bakkiriza okugenda okulaba Kabaka ennyonyi teziggwewo abantu tebaggwere mu bbanga eyo nedda Kabaka mumuleke bwali tuwulira ng'ateredde oba asobola ng'ateredde bali mukomyawo ali nno kino kyaviirako mbu abataka ba Buganda ogenda wa General Yoweri Kaguta Museveni okumusisinkana era mbu bamusabe abawe olukusa okugenda okusinkana omuteregga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ssaabataka chairman waabwe oba ku jjuuki tetwamanya era bano Museveni yabawa olukusa olugende Kangwali mu ggwanga lya Namibia okulaba ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nga wabula bano abagendera n'ababana omulidi ogwabatwala wabula baatuukayo basooka kubalemesa kulaba Kabaka gyali naye oluvannyuma lw'ebbanga eddene nga bataka bali eyo ate baatuuka ne babakkiriza ne balabe Kabaka wabula bali babuzeeko kilomita nga ziizo okutuuka Kabaka waali wajjanjabira ku lwa Kangwali ate ne bawambibwa ne bakwatibwa ne bagamba tebakkirizibwa tebageza ne bakigezaako n'omundi n'ogumu okugenda okulaba ku Kabaka wa Buganda nga bagamba basooke bakube Buganda bafune olukusa okuva ewa Katikkiro Charles Peter Mayiga bw'anaabakkiriza olwo bajja kubakkiriza okulaba Ssaabasajja Kabaka babaze abataka n'abateeka ku poliisi ate bwe babajja okubakomyawo Uganda nga bakoze deportation ne deporting aho ne boogera ebigambo nti Mayiga balemesezza okulaba Kabaka era olutalo lweyongera ne ku mitimbagano ng'Abaganda babanja Mayiga abawe Kabaka waabwe wabula yatuuka n'atuuza olukiiko n'agamba nti ye bo bamanyi nti Kabaka mulwadde era ajja kudda buseera kinaba kituusiddwa n'olwekyo Abaganda mukakkane muve ku bigambo by'abantu abo abeenoonyeza ebyabwe abagenda boogera mu Kabaka mulwadde muyi ate nga si mulwadde muyi wabula abataka bakomyewo e Buganda nga tebalabye ku Kabaka yali batutegeeza nti balemeseddwa bajja kweteesa balabe olunaku lwe balitegeka batubuulire ddala biki bye balaba e Namibia naye ne batugamba nti Kabaka embeera gy'alimu si nnyangu ate nno namawulire gafuniddwa agwayo nti baganye okuzza visa ya Kabaka obujja akomewo e Buganda olwo nno n'enkulabira abantu bacacyanca nga bagamba nti abataka bagenze n'akadagala akalogo ne baloga ab'eggwanga lya Namibia okuyimbula Kabaka nti singa tebadde bataka kutwala ddogo lye balogesezza bakulu mu ggwanga lya Namibia Kabaka badde wakubeerayo nti naye eddogo litabudde abasajja obwongo era bagenda kukomyawo Kabaka Obuganda bumulabeko abantu bakubye enduulu emizira nga bagamba bannange nga ate awo tubatugendera ddala tubatongera okunyigira ddala tusobole okulaba nga tulemesa bonna abaagala okuwamba Kabaka waffe bamwesonyiwe bano bategeeza
Kabaka very soon agenda kuba kumawo mu bwakabaka bwe addemu okulamula era atule ku namulondo y'abajjajjaabe. Kati nno waliwo ka story bwekoleddwa bannaffe nga minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'e Uganda wano ate naye annyonnyola ez'ewabweru engeri Kabaka gy'amiddwamu visa era gy'agenda okukomawo e Buganda nga obuwambe bwabaddemu abuwonye lw'amaanyi g'Abaganda. Tukitegedde nti Ssenkulu w'eddwaliro Omutanda gy'abadde afunira obujjanjabi yawandiikidde Minisitule y'Ensonga z'Omunda mu ggwanga lya Namibia nga basaba bakkirize Kabaka agire ng'akyasigala mu ggwanga lino kubanga ennaku 9 ezaamuweebwa zigenda kuggwako. Abakulu e Namibia baaganye nga basinzira ku tteeka eritaganya mugenyi kusukka nnaku 9 ng'ali mu ggwanga lyabwe. Ku nsonga eno twogeddeko ne Minisita omubeezi w'ensonga z'ebweru Okero Oriem wano mu ggwanga n'abaako by'atangaza. I was informed that by my High Commissioner this afternoon. And what Ugandans should understand is that every country in this world is an independent sovereign state. We have to therefore to respect their rules, laws, and ways of life. Since the Kabaka went to Namibia for his private treatment or private rest or private whatever it is, there are many people who have turned Namibia as if it's a market where you just travel and even in and out when you wish. And as a result of the recent arresting of some people who have gone there unlawful, resulting into bad publicity, Namibia has decided that it's not worthy of them continue with this kind of publicity which the Ugandans are creating. Every country does not want negative publicity. Ugandans have gone to Namibia and are causing bad publicity in Namibia. Namibia is not interested. Yes, we should respect the Namibian position. I respect the Namibian position, and I urge Uganda to respect the Namibian position. Kali Minisita omubeezi w'ensonga ez'ebweru. Aloza muwulidde Okero Oriem abannyonnyodde nti Kabaka ajje ddala bamuganye bamulemesezza era nti ebigambo byasobye dda atuwe ekitiibwa okusalawo kwa Namibia kwesazeewo akubanga esazeewo nga yo nti abantu badde bafudde Namibia akatale nga beetawula bwetawuzi Namibia naye kaakati nti egenda kufunako ku buweerero n'olwekyo beesiimye bo bwesiimye okuba Kabaka ebbanga liriweddeko. Kati no very soon mulindire okulaba ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ng'akomyewo eka ng'akomyewo ku butaka olwo n'ompulirira essanyu ly'Omuganda kinaabeera ku Ntebe Road Obuganda bugenda kweyiwaawo okwaniriza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda eno egenda kuba mbaga pate mu pate. Mbagala nnyo mwenna abaliko batayi mwe bali kubaako adunda Rwanda mwega kitaffe atakuumira mpeera oyo Kabamba ggulu gwe nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu okubigamba banange mweraba.